bw'osinziramu 10 nga bwe ziragiddwa wano 10 eziragiddwa ziri 4 ziri mu article 3 customary oyinza okuba ettaka olina nga mu ngeri ya nnono custom ng'empisa yammwe ezisinga eyo mu north eyo yonna custom tewali ali awo agamba nti ate wano wango ki kasita ekika kigamba eddala freehold lyeryo disitulikiti oba gavumenti lyebeewadde nga lya mirembe na mirembe. Mayiro nayo eba ya mirembe na mirembe okuva nga bwe baatubba naye neeba nga ekitaasiibwo nga mayiro. Leasehold eba ya kiseera buseera kyokka. Akawayiro namba 5 kagamba nti buli munnayuganda yafuna liizi ng'agifuna out of public land ajja waddembe okugenda liizi eyo n'agifuula freehold ng'akozesa etteeka parliament lyeneetisaawo. Parliament etteeka eyo yalisaawo lye Land Act era waliwo provisions liizi woyinza ogifuulira freehold. Ate nefe egamba nti abo bonna bannayuganda abalina customary tenure bafuna certificate oluvannyuma ne bagizza mu freehold. Ezo zozera sitisimu olinawo olabawo wano ow'ekibanja yet tonaba kulaba naye genda mu section 8 egamba bweki wuliriza kubanga abasinga mwena muli babibanja wano. Upon the coming to force of this constitution nga constitution eno yakayingira amangu ddala ng'etandise okukola ne provision zonna z'Uganda oba ettaka eryo lya mayiro nga waliwo ekyapa ekya mayiro ku ttaka okwo oba olina freehold ku ttaka okwo nga olinako ekyapa ekya freehold oba leasehold oba olinako kya leasehold oyo akiriko kuliko ow'ekibanja era omuntu yalina security of occupancy. Egambye nti ku mayiro oba olina ekyapa kya mayiro oba olina ekyapa kya lease oba olina ekyapa kya leasehold ku ttaka okwo ne kuba nga kaliko ow'ekibanja oyo takwatibwako. Etteeka bwe ligambye ekitegeeza nti gwe ow'ekyapa obanga ekyapa ekyo kirina naye nga kuliko ab'ebibanja ekyapa kyo kya mpeewo. Constitution bwegambye. Kati gano ge mateeka ekintu kyonna ekikontana na kino kiba kifu. Oba court order yegambye nti gwe ow'ekibanja faawo court order yebanfu kubanga eba ekontanye ne constitution ate constitution yali waggulu. Kakati njala kulaga muno obutundutundu buno bwa constitution si tteeka erya bulijjo. Kakati wabaawo amaanyi agalissa mu nkola. Amaanyi ago eyinza okuba nga tteeka erijja mu parliament gye bayita enabling act. Naye ne president ng'omuntu asamuko alina obuyinza okussa mu nkola provisions eza constitution era yakikola nassa bino ng'asinzira mu directive 3 era ngenda zibasomera kati. Ettaka liri kulya ab'ebyapa amasomero galiko abo ab'ebyapa nyabo. Etteeka ligamba nti ekintu kyonna kyonna installation eri ku ttaka bw'eba ng'emazeeko that is section 5 eya limitation act bw'ogikatadde section 78 eya registration of titles act oyo aliko takwatibwako era afuna ekyapa. N'olwekyo tewali azannyira ku masomero n'agamba nti gali ku ttaka lyange. Ssebo ettaka tewali nannyini lyo, ettaka lya bannayuganda gwe olirina ng'osinziira ku ekyo ky'okutte ekyapa. Ate ekyapa ekyo
kirinawo okusinziira ku mateeka. Amateeka gagambye tuwabaawo somero, wewabaawo hospital, wewabaawo whatever, wewabaawo ab'ebibanja. Awo si wawo. N'olwekyo in the end jakola ngangenda kola directives nenjagadde ekikakasa tewali alina kulumya mutwe osabye nti tukolagane n'eminisita okuyamba. Bwe nali juzi eggobero oli era ekyapanga kino yajja kino kyange wano wonna mwab'ebibanja mwajjawo mutya, ab'essomero mwajjawo omutya. Abantu babaddeko okumala emyaka 2, 3, 4 n'ekyokka Constitution ne Land Act ne Limitation Act eyogera ku myaka 12. Ebyo byonna ebiriwo bali abaliko balina right mu section 78 eya Limitation Act okusaba ne bafuna ebyapa ku bintu ebyo nga tebasasudde na kintu kyonna buli eyeeyita nannyini olwokuba akutte ekyapa. Era nalagira era kati minisitule ekikolako kyekola kati etutwala ttiimu z'abasaveya ne bakolagana ne baloko authority ne basaveeyinga ow'ekibanja okulaba nti tayingidde mu kyamulala, ne bakitwala ka print ewa register of titles, abantu ne bafuna ebyapa. Era bano we tujja okukola era tujja kukuyamba okulaba nti buli muntu ali ku kyapa ku kibanja kye afunako ekyapa. Da nakitereeza nze ffe tusabusa ate naffe baloko gavumenti oluusi tebamanyi nti bino byamala dda. Tebamanyi nti gano amateeka bwe gati bwe gali tine pulezidenti ekiragira. Naye waliwo ebbaluwa gye yawandiika nga 29 Julayi 2020. Ebbaluwa eno yagiwandiikira Honorable Betty Kamyanga yakafuuka minisita wa lands ng'ayagala okumugayidinga nga pulezidenti waffe bulijjo bwakola. N'agayidinga nti nkugayidinga yamugamba bw'ati nti waliwo ekinyiiziza. Yagamba waliwo ebintu ebimenya amateeka ebiri mu Buganda ebinyiiziza era abantu bali mu ofiisi bibalimye okukolako ng'asuubira kyono gwe yali yakawuba Minister of Lands ajajjuko. Yagamba the illegal activities on Mailo land involve 2 aspects. Tebinyiiziza ku bya Mailo ku bino ebya Mailo abalina ebyavu bya Payiro kuliko engeri 2. Ekisooka 1, the bibanja owners being evicted in spite of the law that protects the lawful occupants and bona fide. Nti kino kinyiizizza amateeka wegali agakuuma ab'ebibanja kyokka bagobwa. Nagamba nti ekyo kinyiizizza. Ekyokubiri, the act of landlords cutting off part of the kibanja of the owner and giving him a tiny portion as titled land. Oli ow'ekyapa n'ava eri n'agamba nti ekibanja ekyo kinene nnyo kiriko yiika 8 kankweko yiika 1 kuweereko ekyapa 07 zitutte. Ekyo kumenya amateeka era pulezidenti yamunyiiza nnyo. Mu bbaluwa eno yagamba minisita ono tisaagala kukiraba. Naye wano bwe yagamba nti no walinga wataliwo amateeka mbalaze obwannannyini amateeka pulezidenti nnyini yagassaawo ye nnyini njaga basomera mugalabe. Mugirabe eno sigiri bulungi olwaleero Yoweri Museveni pulezidenti musajja wammwe yawanira wano. Kakati zizino amateeka sigangeze era kikino kikino kinene nnyo. Statement by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, on land grabbing in Uganda, Rwakitula, 22nd February 2013. Emyaka nga 10 emabega President n'ayisa ekintu kino era